enkyukakyuka gye yakola mu parliament ne mu magye naye nga tumanyi nti ezo enkyukakyuka zaali ziruubirirwa kintu kimu kyayagala kuteekawo mutabani we okubanga yamusikira mu ntebe kubanga olaba nti abantu abaali mu PLU kyekibinja oba ekisinde mutabani we kyeyali atandiseewo abantu bonna ababaddemu bonna abajjeeyo n'aba obwa minisita ekibajjisizaayo abadde ayagala kuyiwa PLU abazze eno kubanga ye abadde takkiriza nti mutabani wajja kufuna obuyinza ng'ayita mu eri gye badde baagala omuyisa naye of course bo badde baagala muyisaayo kubanga badde bamanyi nti singa bagenda ne bagamba nti tusobola omutunda eri bannayuganda ne bamugula sente zijja kuba nnyingi ate bye bajja okubanga be bazitambuza kakati nga bo babaze ekyo sente eza Mozi project naye ng'omukulembeze w'eggwanga ye n'amanya nti ekyo tekijja kuyitayo kubanga ekisookera ddala tayagala exposure oba okuteeka mutabani we mu lwokaano lw'ebyobufuzi tekikoze mutabani we bulungi nnyo kubanga abantu bamutunuulidde ate omanyi ebintu by'obufuzi kasita oyingirayo abantu batandika okunyooma okukola ki okubaako ne bibakwogerera okuvuluga n'ebintu ebiringa ebyo kakati ye n'agamba nti afunyeeyo engeri n'alowooza nti waliwo engeri esingako awo gy'asobola okufuula mutabani we president naye ng'abala ebintu bibiri first of all okuwa commander in chief manya chief of defense forces okumuwa obuyinza bwonna bwe baawa chief CDF nga mbaddi yakyaliko of course nga akuuma ntebe alina gwagikuumira gwe mwalabye kakati alina obuyinza buyitirivu nga CDF naye Museven akitaddewo ekyo singa wabaawo ekintu kyonna oba oli awo Katonda n'amunyula mu mirimu gy'ensi eno amagye ge ga taking over mutabani we n'aba kuba ye CDF n'aba nga ye de facto president ye president azzeeko kati bwatyo bwakibala singa wabaawo embeera eyo Katonda nga amunnyudde mu nsi naye singa abatamunnyudde mu nsi era waliwo embeera endala ey'okuyisa akalulu mu parliament either tukole gye bayita parliamentary system ng'abantu tebalonda president direct balonda bamemba ba parliament kati ekibiina ekisinga okubeera ne bamemba ba parliament kyekivaamu omukulembeze akikulembera yaba president wa prime minister mirundi egisinga ye parliamentary system kakati ekyo bazze bakikubaganyako ebirowoozo ndooza mujjukira baakireetako awo ne bakikasuka mu bantu ne bakijjayo ne bakikasuka mu bantu nekega bakola testing waters katonotono ne bakola ne testing waters eya parliament okulonda president kati ebyo byonna babadde bagezaako bikola kuba balabye nti Muhoza tajja kuyita eno abantu ne bamulonda tekisoboka kakati kisoboka okwangu okumuyisa mu parliament kuba bemba parliament 503 mbameka bangu okukolagana nabo okusinga bannayuganda milioni 44 so n'olw'ensonga eyo olw'okuba kintu kigenda kuyita mu parliament y'ensonga lwaki olaba ng'omukulembeze abembejja speaker kwegamba speaker ne bwakola ki bajje vayo ti oba sente zaakoze ekizakoze talina kyagaa nti abo abakulwanyisa tebakwagala bawagira bisiyaga kwegamba batraitor kwegamba n'amubembejja n'amutwala ebukedde n'aggulawo ebintu lwakuba agenda kiyisa mu parliament kati speaker akyalina omulimu omunene gwagenda okukolera omukulembeze w'eggwanga mu mbala yaabwe gye bakibazeemu y'ensonga bakyamubembejja kati Anita Among talina kikyamu kyayinza kukola mu maaso ga president okutuusa nga amaze okuggusa ekyo omukulembeze w'eggwanga kyayagala kakati ekyo mukitegedde ye pulaani yaabwe naye kati ffe ng'abantu abaagala eggwanga lyaffe bannayuganda abali patriotic abagwanyiza eggwanga lino obulungi naffe tulina bye twagala eggwanga lino okulijja mu mikono gy'abo abantu tulize mu mikono gy'abannayuganda okulijja mu mikono gya family tulize mu mikono gy'abannayuganda milioni 44 n'omusobyo kakati kyekiseera kino nti newankubadde nga abadde alaze nti w'amaanyi naye mbadde mbagamba nti omuntu wabadduka emisinde egyarire tiimu ne webanga y'amaanyi etya wano mu kukyusa akati awe bakolera ensobi kakati wano mu kukyusa akati wano wetulina chance ekyasinza okubeera ey'amaanyi naye kyembi abantu abaagala change bali mu kweruma bali mu kwekuba bali mu kwevuma n'ebintu ebiringa ebyo naye ng'ate kyekiseera kye twali badde tujja ffenna
ne tugamba mwategedde tujja kwerumanga tumaze okukola okujjawo kino naye bano nga bakyusa kati bokkiriza omuntu akusinga emisinde n'akyusa kati oba tojja kuddamu mulaba naye omufunira wano mu kukyusa kati kakati yano opportunity gye tuyina ey'amaanyi ey'okugamba nti abantu bonna tubakoowola because n'abali mu movement bangi abatayagaliza pulaani eno Museven gy'alina eri ggwanga abatajagaliza bangi bayitirivu so nabo bajja kujja batweyungeko abamu bajja kujja mu ngeri ya eri secret ya kyama tebaagala kubamanya tebaagala kuboogera tebaagala kulabibwa naffe ekyo tetukirinaako buzibu kasaba banga baagaliza eggwanga nga balaba nti nabo future Museven gy'ayagaliza eggwanga tetujagala kubanga eyo future egenda kuba mbi n'okusinga eno gye tubadde nayo kakati bw'abanga obadde eri maybe oyina byewakola eri oba biki oba bakumanyidde eri n'ojja ekiro n'ogaa nti bannaye tubayambye tutya bonna tujja baaniriza because bangi abali mu movement abatayagala future eno ate bangi abali mu opposition n'olw'ensonga eyo fe ba forces of change ababaddewo nga tunoonya change tunoonya enkyukakyuka kyekiseera twekwate ne bali abagamba nti naye naffe wano tukooyeewo kubanga wano we tutuuse twetaaga buli omu okubaako ne kye tukyusa okulanga neggwanga tulitwala mu maaso kubanga akatyaba kaakali mu maaso awo kagenda kubeera kanene singa akati kakyuka ne kava mwoli ne kadda mwono akatyaba kagenda kubeera k'amaanyi akalulu nga mbadde mukamanyi kajja kuba kawedde okiraba tujja kuba tuyingidde dictatorship yaddala wano tulibadde nayo naye nga ati situebuzaabuza tulina obululu tulina ki naye nga tukimanyi nti tewali muntu agenda kulangirirwa mulala naye nga ati ogenda n'olonda naye wali tujja kuba tuyingidde dictatorship gavumenti ya nakyemalira original function kakongoliro kakati n'olw'ensonga eyo abantu bonna buli ayagaliza eggwanga lino buli patriot tubakuutira tubasaba wonna we muli mujje tugendere wamu tutambulire wamu juzi twakola ekisinde wano kya Holy Alliance tetuli exclusive ebisinde ebirala bisobola okujja abantu bonna abaagala enkyukakyuka kwega tewali exclusivity parties endala zisobola okujja buli omu ayina kyayagaliza eggwanga lino ng'agati eno future ya Museven gyayagaliza Uganda si gye twagala ffe twagala Uganda evudde ku Museven tutandika okuzimba eggwanga lyaffe buto nge amawanga amalala agavudde mu dictatorship nga bwe gakoze ne tulanga gakulaakulana naffe kye twagala buli sekinoomu alowooza bw'atyo bonna bajja mbasaba mbakuutira bajje batwegatteko tubeeko ne kye tukyusa mu ggwanga lino kubanga kano ke kaseera kaffe eno ye opportunity gye twakasinga okufuna ey'amaanyi kankomaawo awo wali singa olaba nti babadde enkalala zino ez'NRM bazitaddeko nyesira kubanga we wagenda okubeera obukole enkyukakyuka awo wali olabye nga tugenda mu kalulu nga batadde nyesira ku nkalala z'NRM nga bwe balitadde ne bagaanoga nti omuntu bw'ajja neyewandiisa nti wa NRM nga si wa NRM bajja musiba emyaka 7 ng'omukulembeze w'eggwanga yagamba oba okubanga omusajja yabuza peegi 3 ez'enkalala ez'aba NRM peegi 3 ne bamusiba lwakuba peegi 3 zaamuguddeko kubanga awo wagenda okubeera ekinyusi awo mu parliamentary kulonda aba members za parliament kati Museven kyatya nti kyamutuukako mu 2011 abantu baagenda ne beewandiisa nti ba NRM naye ng'endowooza yaabwe si ya NRM kuba NRM gitwalanga party of convenience abantu bagendayo balina kye banoonya si bantu bangi nnyo abali awo nti babirivingira nnyo mu NRM bamanyi party ya family kakati ne waliwo abantu abangi abagendayo ng'endowooza yaabwe endala kati ne bagenda ne beewandiisa ng'abalonzi kati bagenda okugenda mu kamyufu ne bakwata bakandidate abanafu ate be baawa okubeera ne kaadi za NRM such that batuuke mu kalulu kali aka general election babakube kubanga obululu obusinga abantu balonda omuntu bw'abanga w'amaanyi mu kitundu abantu bamulonda nnyo nti lwakuba wa party gundi ne gundi bamulonda lwakuba yeye kati abantu bamanya nti ono w'amaanyi bw'ayita wano agenda kuwangula wali kati bano ne beesogga enkalala zino ne bamukubira wano mu primary n'atatuukayo eri kati ne bateekayo waabwe kati ekyo bwe batyo ne babuzaabuza ne babanga bwe batyo
ne baleeta akavuyo mu NRM ne babanga b'MP b'NRM bangi abali ab'amaanyi basigala mu kamyufu olw'okuba abantu abatali bandowooza NRM be baali balonda. Kati ekyo Museveni akyekengedde kubanga kiri ekiddako kigenda kubeera very important y'ensonga lwaki akitaddeko nnyo essira. Kakati akalulu kajja kubeerayo ninga tujja kulonda omukulembeze bw'abanga waali, bw'abanga taliiwo nga Katonda bw'abanga Katonda amunnyudde mu mirimu gy'ensi eno okusinziira ku pulaani yaabwe. Bino byenkugaa bya pulaani yaabwe, ffe tulina eyaffe ate yaabwe tejja kukola. Kati n'olw'ensonga eyo bw'aba amunnyudde okuddamu okulaba akalulu ng'amagye gatekinze over nga bwe gatera okukola. Kati ge gasalawo diri omugenda okukola akalulu, ge gasalawo akalulu kagenda kubeera katya n'ebintu ebiringa ebyo. Kati omuntu kasita amala okutuulako wali abeera muzibu okujjako naddala ng'atuddeko mu ngeri y'abannakyemalira nga bwe bapulaninga CDF. So kizibu kati Katonda bw'aba amunnyudde wakati wa kakati ne 2026 ekiddako mukimanyi nkibabuulidde. Yes, Nicholas Jogeza okuva